ebintu bya relationship bya mazima yogeze amazima nti munenze gola banazarako kati ate mwabawala bakweka abaana Junior sibimanyi otuuka mu buliri otandika okwekabya na ate bakazi bana abakazi mwayiza ogwo omuze. It is my first time. Nze sina muwala gwendese wange atangambye nti ye first time ye. Junior, please don't hurt me. It is my first time. Ogenda okukituuka kunga kino olukindo bakisala. Ate abakazi abayina enkindo nga babasala ate mwe mutama. Nomugamba ate luno olukindo walujjawa. Muwala mugazi nengacho it is my first time. Junior, don't ate byagala nnyo okujjako amataala. Nze kati kyenayize omukazi yenna ngamba ati Junior switch off the light sijja kukkiriza. Tokola mu umeme nzijjako lugezigezi. Omanya tuso omuwala mu buliri nakutunuulira nga gwe weeyambudde. Nomuga what's wrong? Switch off the light. I'm a virgin. Bakulimba. Etala girekeeko. Ojja kuyingira empopogoma za walumbe. Onambulira. Omuwala nobanga ayingira empopogoma za walumbe tanda. Nenga it's my first time. Kati sikyajjako ttala. Nze I'm a son of light. Era nkugambirawo. I'm a son of light. Namwe abakazi abalya sente z'abasajja nomala okulya sente dokati oli mu periods zizo nako wakagamba ako. I mean my periods sagala kawulira. Ako kanja ukanyiza n'abawala bangi. Era abawala bangi mungamba Junior yanga tokyankubira akagamba ako kantaba. Junior, I mean my periods nkusindikidde sente zange ku mobile money. Olidde KFC yango gimazeewo. Nkwadde ne transport ngojonga nti oli mu periods. Oli mu amagezi kisiraanigwe. Lwaki tewakingambiddewo naye funa ataziriimu. Nange ekintu ekyo kiruma abasajja like it hurts men. Novuga emmotoka yo ekiwalo kikibye n'okikima on your own fuel. Kimaze okulya enkoko yo mutuuse mu buliri kitandika okumanyira. Junior, I mean my periods nange mwenziri. Nange mugamba I mean my periods nange mba naziyingidde. Tikize ne kunga ebi yakigwago. Why did you come when you are in your periods? Why did you come? Nebi nebiwale ebirya sente zaffe nekiga Junior neddira nkima olinga nebbi nze neddira ye Kongo am neddira nkima ye Kongo gwe tojja kulya sente zange otandika okunyumiza ebyo ebyebika busibandi muzukulu wa Mugema ba muzukulu wenjagala zange business hakuna shida nze wemba mu business hakuna shida wanzalibwa naawe baganda bange sibamanyi ni mtu wesibako mbwa mu your sister Junior ndi muganda siri muganda wo ku sente yange ba sister bange mbamanyi benzalibwa nabo omaze okulya sente z'omusajja nga bulijjo tombulira linnya lyo lyakika wakalimbulira kati ebibona bilya sente zaffe n'okisirikira sente omwezi ne gugwako weeyita lwita ate lya nasali walijjewo amangu ako muze nantongo banange munze namuli obadde weeyita lwita gwe lwita mulwekyo agekikate mugogera bwamala okuula omusajja ate trust nomuganga bwe weddira enkima nze kati enkima neddira ye Kongo neddira ye Sudaani ojja kuleeta sente zange ebyo Wini wa mami bye yali aŋŋamba nemuga Wini you bring my 30,000 firi namwe emitwala 3 tuse wanga atandise okwekola obusolosolo Junior, I'm your sister ni muganda wa mbadde nze kulabako bulabi sina bagenyi bandaba wefudde vista wefudde mugenyi abawala mumanyira nze ate omwaka guno muneegenderezi so noonya mukazi gwempasa nve ku lujja ba nice enough Junior nkoyo olujja kandekeko Godfather ne Calvin Kayanja noonya mukazi antwala nve ku lujja yes let me leave the compound ndekeko Godfather ne Calvin Kayanja abo baba lifumbirwa ddi banne naye omukazi ali wasa Godfather naye aja Junior nene ebizibu naye nina byengumira
otunulira Frank abaho noga yes naye ate ye God father malo kubalira abali ku lujja abaho yatukulembera abaho olemedde ku lujja kasajja gwe myaka 45 okyali ku lujja God father oyo yebyo okuwasa yabivaako mbo spiritualist mbo alaba emizimu n'emisambwa nange Junior nagweddalu sina magezi naye ndaba God father n'enguma tati Junior sina magezi nagweddalu naye God father nzizaamu amanyi mbu God father spiritualist mbu alaba emizimu n'emisambwa mbu ayina empewo obazi tayina wadde ya esi wadde empewo ya fani nabananga abantu abesire bintu by'emizimu siba emizimu gyendoosa siri walira muli nga gyakusanzeewo mbu olota ebirooto ng'olima oba ogenda kwavuwala olinga n'amazzi ebyo ebintu by'okwerogoza byakiyaayi mbu bw'olota omufu mbu ngazze mbu aba alina kyategeeza tewali muleke kulimba abantu nammwe ebyo ebintu kasita obigendamu oba ogenda gweddalu the last degree to madness kwerogoza kasita otandika ebyemizimu n'otandika ebyemisambwa ogenda gweddalu ye last degree okugweddalu kasita munsi otandika okulowooza ekintu ekitalina evidence the moment you start believing in things that don't have evidence you are going to oba ogenda gweddalu kati nze ebyebintu sibikkiririzaamu era nze bwoba oyagala nkugoba ewange tandika bandoga emizimu gyengoba simanyi emisambwa gyendi bubi nkugoberawo sina mbozi n'abantu bwe batyo kamba manyi ogenda kugwa ddalu nze ebintu byabiri evidence based ekintu kyonna ng'oyagala nkikkirize ndaga obujulizi sente bakola nkole teriyo mizimu gigaba sente teriyo misambwa n'abasamize gye mulaga mbu babawo obugagga baavu bazibu kati omwavu akuwaatya obugagga mu nsi ogaba kyotayina mukeere mukole buli ayina sente ayina kyakola teri muntu agenda kulonda sente wano ng'obadde otambula mbw emizimu ne gikuwa sente bakulimba they are lying you they are playing on your mind olina okubaako kyokola ensi okufuna sente olina okuba nga olina kyogitunza to get money in this world you must be selling something people ne kakati toyina mulimo naawe okimanyi toyina mulimo kati sente ozijjewa ekizibu si mizimu toyina mulimo ne bw'olibeera n'emizimu 10,000 nga toyina mirimo you have no job you can't get money abalina emirimu bakola they are getting money sente ebeera ku akawunti tebula gyokola eba bakusasula miliyoni 1 era ku akawunti ogisangako kati ebyo ebintu ebyo bimizimuzimu bye mubeeramu teri akuloga abantu abamu mpisa zammwe embizi ezibalemesezza ensi mpisa mbizi ezikulemesezza woobeera naye nga teri akuloga tebampalana teri akuwalana abantu abamu temwagala kukola oli munafu tokeera banno ku mirimu bali serious gwe eva otuuka leeti teri akuloga tereza bulamu bwo be true to yourself weekube mu tooki banange omulimu guno banwanisa gwe weerwanisa tusobola kubanga otuuka leeti ku mulimu eva gwe tobeerawo oba muri zones mukama wo tomuwa kitiibwa abamu ku mmwe mukama wo ayogera naawe oyogera kati nabeera otya ku mulimu ogwo bosi wo waaba ayogera osirikanga you keep quiet naye mukama wo akunenyaako amangu ago omubambidde nedda si bwe kiri mukama wo waabanga ayogera osirikanga n'asooka amala okwogera naawe n'oyogera toyogeranga nga mukama wo ayogera bino tebyetaaga mizimu simanya misambula just common sense abamu tuuse ku mirimu okola lugambo mu kifo ky'okukola ogeya abakozi ogeya mukama wo ogeya kampuni bajja kuloopa ku mulimu tewaba mukama wo tewaba mukwano gwo era tubeeranga ku mulimu nolowooza ati abakozi bokola nabo mikwano gyo they are not your friends ekyo kyonze nakiraba togendanga ku mulimu gy'okola nolowooza ati bokola nabo mikwano gyo it's just a relationship of convenience
Manyabo muloza ntokola wamu n'omuntu nti kati abamukwano bajja kulopa woba oyagala kuwangala ku mulimu fuga omumwago control your mouse nze Junior ku ministry soogera nze bwemba ku ministry ya lands bewunya n'okwewunya kwamba nga ataliwo am quiet nze tula mu meeting za ministry n'ensirika njogerera wano naye ku ministry mba musirifu era bo bamanyina Junior mulala nzije eno nenkole fujjo lyange nemba vuba naye wemba ku mulimu mba serious era obo yagala kulana ati Junior ande serious nsanga ku mulimu olabe awo mba serious ebya sister mba sibirimu nakati gwe olugambo olujjewa kaawo olututte ku mulimu bajja bagoba muwayirize emizimu teryakuloga teryakuwalana ebampalana kati gwe omunaku bakuwalana koki naye wetunuulire gwe oli bubi owoza bakuwalana ani alina obuddebo balema okuwalana hamwe alina ebizimbe mu kibuga balema okuwalana kirumira alina ebizimbe oba subiru bawalane gwe toyina na toyi gye wali osimye nti ozimba you can't even construct a pit latrine owoza bampalana you are wasting your time teryakuwalana abantu abamu temwetaaga bawalana muli bubi muli bubi temwetaaga nakuwalana olwedde obonaabona tuvabe twama byokwerimba you already suffering how can they now bewitch you abantu nabo nabaloga nabo tubawayiriza oluusi toyina kyolya obonaabona ngani ayinza okumalirako setezenti yakuloga baloga beyongerayo baloga bazimba ng'obulamu bwo buli progressive oli myaka 3 ku nsi kyoyina mmanyago ye national ID ne simu kadi yo line ye yesimu teri mu linnya lyo kyoyina ye national ID kati bakuloge batya gwe you don't even own 0.0 piece of land nze nina mikwano gyange mbugiro byantawa mbugiro za mbunjiwalana nze nina obuddebo babirawo Junior mpalana towerimba sina kyenkuwalanako tewali kirungi kuggwe kiyinza kumpalana manya abantu babirawo ne bagamba oyo Junior mbalaba bakwano bange abamu Junior yantama n'omutunuulira n'omutwe gwe gumuli amangana kati obono bwe yali anjagala nali nfunaki nze bonkyawo anfiirwaki ye bw'oli onjagala wali ompaaki some of you mutwesibako obira munoloza ati Junior yakuwalana please temutwesibaako mu bantu bensobola okuwalana toliimu just wesabusamu eyo level bannanga abantu abamu mu be tusobola okuwalana temuliimu just oyagala kuneesibako bwesibi I have no damn issue with you naye omuntu n'abeeraawo era Junior ampalana tanjagaliza sikwagaliza tukola wamu do we do the same job sikwagaliza tusula wamu oba tupangisa ku nyumba zezimu zopangisako nze nazimba gyensula sikyali kulevezo mutupangise wamu ebyo nabivaamu gyensula nazimbayo n'ennyumba nyenda gigulawo officially mulabe sente olabe kye bayita ennyumba nyenda gigulawo gwe mukolo gwentegeka eyawo mwepimemu olabe nti ze sikyali ku ezo level za mweze emizigo era bandaye bampalana kuwalana do we share land tugabana ettaka are you my neighbor nti ekyapa kyange bwe kikoma ekyo ekitandika bambi temutwesibaako baddiyale buli omu abeere mu layini ye buli omu abeere mu layini ye buli omu abeere mu layini ye nze abantu banneesibyeko kati Bulunoke yaguze emmotoka nampita maama Bulunoke nga bamugamba ebigambo yaguze emmotoka nampita nanvuga namu Bulunoke nangulira wayini Buluno big up my brother Bulunoke emmotoka yo bambi nungi
kali akakulubbo kyaka ina kapaso Bunoke yo paso togitunda giteke wonge ekijjukizo era naga Bunoke kali akamotoka kakadeta katunda akatwale mu Uganda Museum ako kabadde akumutta era Bunoke we nawuli anti yagule motoka nasanyuka he survived the death tubadde tujawuli ya Bunoke nti akamotoka kapaso engine egudde eri emipira giri lwajo twebaza nnyo omugagga Amini olw'okuwa Bunoke miliyoni 2 omugagga Amini ye yamuwa miliyoni 2 n'ayongerezaako Amini weebale nnyo bambi nze yampa miliyoni 17 abantu ne bazimba emitima naye omuna Uganda ne bazimba emitima Amini awate Junior miliyoni 17 nze bampa 17 abantu ennugu negiro batta fena tuwa miliyoni 5 Junior namuwa 17 eddogo eryali awo katono lyentwale kwa accident lwa Amini era namuta so omugagga Amini nkwebaza nnyo nze nakuta sina kyenkwetaaza munange eddogo lyali lintutte okuwulira obuwulizi nti olina ennamba ya Amini bakusindikira amayembe gakusiyage abaana bali awo bafuuwa emmindi Amini bada okuwulira obuwulizi nti olina ennamba ya Amini bakusindikira amayembe ne gakusiyaga nze Amini namuvaako ambere n'abagagga bange Junior waabwe okufiira obwereere zino esi bayita abantu bazibu bwe batya so Bunoke weegendereze ebyo byajjoga nti Amini yakuwadde sente some people not happy buuza nze ekyantuukako kati gwe Bunoke Amini yakuwadde miliyoni 2 bagenda okuloga gwe eyo emmotoka tejja kuva mu garage munaye Bruno nagamba ebintu ebimusirika fe tufune sente wano mpitirivu naye nosirika people are not good naye sisita Bruno tosirikako bwe buli kimu okyogera keep things to yourself yebo tuko bajjajiroka nze Amini yampa miliyoni 17 banzigulako olutalo ne basindikira amayembe gansi yake we nava ku bantu amahoni manne basekiro ngenda okuwulira ebintu binkwatirira kumbe bali bansindikidde amayembe kyenva nzikona fire in Jesus' name wekuona kyovula abaana mmwe siri basonyiwa I will never forgive those boys ebirala byonna mwandi bikoze naye kyamayembe nenzuka nengamba fire in Jesus' name negadduka nenga lwa mugagga Amini so n'olwekyo Bunoke nkusanyukirako my brother olw'okuba nti bakuwadde miliyoni 2 n'ogula emmotoka Bunoke ofunye ku sente bwe bityo Bunoke nagamba akola ebintu byo femuna ekyo ekituyambye tetweguya abantu kati nga bwe watandise nendaba nemesi gundi nga teyanyiridde Ronald Mayinja live yabaddeko misaaki nenga Ronald Mayinja teyanyiridde oba kiki oba ndowooza amataala essimu ye ndowooza ka papa misaaki yabadde anyirira naye Ronald Mayinja wabuzeemuko gamba omwana awo akuteremu kafiruta Uncle Ronald Mayinja nakulabye simu oba okwata ayiteero Uncle Ronald Mayinja ebintu bino ebya TikTok byetaagamu akasimu akalungi tewavuddeyo natulina kuzoominga nnyo kulaba njo ku kyampanya addeko nga ndaba naye nga oba okozesa tekino anyway improve kati Kristo Panda ogenda kukyazaani abala Kristo Panda ennaku ekuluma yo balabika bakuloga ndoge woba yanategeera nti ennaku eruma tunolya live za Kristo Panda if you want to not
ennaku esobola okkuluma just go ku live za Crystal Panda ojjo tegeera nti ensi eno nzibu abeerako n'abantu 10 ne beesala ne badda mu 7 ne balinga ne badda mu 10 abantu bali abajja osunga obusunzi naye Crystal Panda togwamu maanyi keep it up era kati Crystal Panda live yo gikyusa erinnya ebeere come and going live bajja we bagenda biba bizze kusunga mbeerako bambi ennaku n'enkwata ne mukabirako ku live ya Crystal Panda nzaatekako bu emoji obukaaba sajja tune mu ofisirika bu emoji nga bukaaba nange nentuuka n'entende waliwa n'ennyenda so live ya Crystal Panda bagita come and going tugendayo kusunga busunzi era inako bameka ne tugenda abana Uganda awo we baagala ng'ogwa